Butereevu kansubire nti nno mwasiibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutussako engalo. Basasirako mmwe abayita mu bizibu by'enjawulo. Basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ensaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abakaabe nganda ssaakaate n'ab'emikwano. Mumbeja Aisha Nasolo gegange mbantuuse ne updates amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ekyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera ng'ate munnange missing out. Yes naye nga sinagenda wala butereevu kansooke ate njagalize omukulu Ahmed Lubowa amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Munnange omwaka omupya gwegasse ku myaka gye simanyi gyawezezza tojimbuza mukwano gwange wabula nga tumwagaliza ssanyu, tumwagaliza buwangazi, tumwagaliza mirembe mu bulamu bw'ensi eno. Yes bangi nnyo okuva wali ate mu kibiina kya Romantic Entertainment bavuddeyo ne baagaliza bambi omukulu ono amazaalibwa amalungi ag'essanyu olw'ebyo ebyabakolera ate n'eddaala kw'abatadde. So nga ate ebyo mukwano gwange tubitadde ku bbali ewaliwo olugambo olubadde lugenda mu maaso n'okubeera ng'ate lutambula gye buvuddeko nga abantu bagamba nti Ibrahim Mukasa kinajjukirwa nti yagenda USA mu bbanga eriyiseeko emabega. So abantu ne batandika okubeera ng'ate batambuza olugambo mbu yagenda kuba kyeyo era mbu nga waatagenda kukola ki kubeera ng'ate akomawo mu ggwanga lyattu Uganda. Wabula wetwogerera essaawa eno yennyini munnange Ibrahim Mukasa yakomyewo dda era mu ggwanga mwali era butereevu akyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate munnange akakalabya emirimu gye. So namwe n'abadde balowooza nti yavaamu yagenda kuba kyeyo mikwano gyange ebyo tebyali bituufu n'akamu n'akeddagala. Nga sinneeyongerayo mukwano gwange nnyongera okujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubeera ng'ate opangisa ennyumba ey'omulembe ku bbeeyi eya wansi ddala. Oyagala kupangisa nnyumba ya lunaku lumu, wiiki, mwezi, mwaka oba n'okusukkawo, weekwate aba West Apartments. Basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain. Osobola kubira ku nnamba y'essimu 0773022292. Butereevu ojja kubeera ate obafuna mukwano gwange. Beekwate tojja kubeera ng'ate owejjusa. Yes so nga ate tweyongeddeyo mu mawulire amalala waliwo omwana mulenzi akawaŋŋamudde n'avaayo bw'atyo munnange n'atukolera posti nga naawe ate w'ogirengera ku screen yo essaawa eno. Munnange nga mwana mulenzi bw'atyo atuteereddewo screenshot munnange eziri fake ng'alaga nti eryo yabadde chat wakati wa Aviator ssaakaate mbu ne gwayise SideChic we era mbu nga bw'atyo Aviator Yetondede SideChic olw'okubeera mbu munnange yagenze ate n'awasa Mina era yembo mu bigambo bye ng'agamba nti munnange Mina bw'atyo yamukase okubeera ng'ate munnange agenda akole ki akyale. Ma social media inroz ekituufu kiri nti tebatudde wabula nga mukwano gwange ndiwo okugamba nti ebyo si bituufu n'akamu n'akeddagala. Bangi bakyeyalinze posti eno ku TikTok kweri Facebook kweri bangi batandise okubeera ng'ate bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno wabula mukwano gwange ebyo si bituufu. Engera we twabirabye Mina ne Aviator nga bamaze emikolo gyabwe bangi bavuddeyo ne boogera bye batalinaako mitwe n'amagulu. Ono n'ayogera bino, ono n'ayogera biri, oli n'abavuma. Asia twamulabyeko ng'agamba nti bajja kuwezadde emyaka 5 azifuye Katonda. So munange bangi nnyo bavuddeyo mu mbeera eyo. Kati nno ne bino tukyabifuna ebifanaganako weebiti wabula nga nze kyemmanyi kiri kimu nti nga Mina oba Aviator tebannavaayo okubeera ng'ate boogera ekintu kyonna. Mugaane byonna ebigenda mu maaso n'okubeera ng'ate nange byogerwa ku babiri baneeno. Yes so nga ate nabyo mbitadde ku bbali munnange ye Pastor Bujingo akyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate akolokota Pastor Kayanja. Kati neera butereevu yavuddeyo ate wali mu kkanisa ye ku Kanani era bw'atyo n'agendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate amusaba mbu aveeyo annyonnyola abantu nti munnange ebisiyaga sayidi kijagwa abikiririzaamu oba munnange nedda era bw'atyo amuweereza n'essaala ey'amaanyi ng'akatambi mu maaso kaawo wangenda okubeera ng'ate munnange nkakulekerako so ng'ate ngenda kubeera nsembyayo ebya Spice Diana kinajjukirwa nti yagenze ate munnange mu ggwanga erya Dubai okubeera ng'ate munnange abakubamu omuziki eruddaawo wabula okusinziira ku byavuddeyo ekigambibwa nti munnange byamusaze mukazi wattu ne bidda ne mukati
era bw'atyo n'agamba ne promoter nti obukadde 10 bw'abadde amubanja munnange abusigaze bugende maaso n'okubeera ng'ate munnange buyambako bannayuganda. Kati nno kineno kyatabudde abantu bangi nnyo ne bavaayo ne bagamba nti ezo ssente yandizikute waba yasazeewo okuyamba bannayuganda n'azibawa mu mpeke, naye ogamba otya ssente ziri mu bbanja mbuze ziba teziyamba abantu. Kwegamba bangi bamutabukidde bambi ku nsonga eno, bamutabukidde nnyo nnyini ddala. Kati nno twadde tukyali awo, waliwo n'omukyala Emily Smith okuva ate wali mu UK naye bw'atyo yavuddeyo naye munnange n'amulangira bino nabiri ng'akatambi ngenda okubeera ng'ate kakulekerako mu maaso kaawo. Muzimu ku nsonga ze yayogeddeko zeza Nsamba Henry, ono omuvubuka tumujjukira, ate munnange eyafiira mu maka ga Spice Diana. So ye yavuddeyo ng'agamba nti omwoyo gw'omugenzi mbu gukyaluluma era mbu Spice Diana tajja funa mirembe, nga bino byonna munnange bikyaliwo. Akudira mu luyimba taluwoomya, ngenda kuba te mukono gwange kulekerako obutambi buno bwonna ogende mu maaso n'okubeera ng'ate munnange obwekkanya. Goodbye for now, toseetuka subscribing gw'atannaba tekako akadole okubeera ng'ate munnange omisinga out updates toseetuka. Muyimuse emikono tumusabire okwanukula kwe yagamba okwanukula kubeere kwanukula kwa kubyegaana na kubigoba. Muyimuse emikono. Katonda affe omulungi ng'omubiri gwa Kristo tuyimuse emikono nga tusabira Robert Kayanja oba Miracle Center. Ekigambo kye yagamba nti bw'anaayanukula ensi yonna ejja kumanya nti ayanukudde. Ayanukule muwe courage mu kiseera ekirali kyawala, nga si kwanukula kwa bali kukola mu kintu kirala. Okwanukula okw'ekigambo nga bayakeera ku makya n'ayatula nti alokose. Okwanukula okwo kwegaana Setaani n'ebisiyaga ebimusibibwako. Ku ffenna tekuli agamba nti abirya. Ffenna tugamba nti allegations nezayitirira. Mukama muwa amaanyi ayimirire ng'omwezi ogw'omukaaga tegunnaba yeegaana ebisiyaga ayite n'abaabiri bw'atandika obbasabira batandika okuwona nga bw'asabira abalema mu linnya lya Yesu. Weebale Mukama. Robert Kayanja takuli wala, mukwateko omubiri gwa Kristo gufune eddembe. In Jesus' mighty name. Gamba amina. Birungo, whenever you're paying joy, come to the point of you giving up your 10M to your DJ. It's because Nsamba Henry's death has not been answered. There's a lot of questions. Nobody's gone down for it. Yet he was murdered in your house. Mugana, you should achieve that easily. I don't condone anybody to boycott your music or buy your bivuru. It's just you that you will have the biogirako. Naye ekizibu ekiriwo nti nnoki. Musayigululumira ddala ne bw'onooyomba otya n'oga simanyi waliyo bafala era of course bafala ogamba Mighty Family yaddaku nga abanuupu baboycottinga ebintu byo e Dubai. Kakati Mighty Family nawe, I don't support anybody boycotting everybody's music oba anybody's chivulu or politicians. Politicians be bantu abasinga obuyaye be balyake bebe Mighty Family kankubuulire. Birungo ye wandibadde omubanja Nsamba Henry. Ne ate tomulinyirira mu business yo kubanga nawe ekyuli yatugamba nawe otunda tulo simanyi mutunda bubina okiraba kakati nawe tewali muntu akulinyirira mu business yo muganda wange. So abayimbi baleke bakole ebintu byabwe regardless of their political affiliations. Okitegeera ekintu ekyo oli muleka osobola omubanja Nsamba Henry by all means because ogwo omusango tegunnavaawo era tukyakiriko nnyo era omusayi gwa Nsamba gukyaluluma. Naye muleke temuteekawo bya boycott. Mumuleke akole sente ye. Ate kakati gwo lwaki oba omuggyako mugati gwo genda omuwa naawe oyagala naye atandika okutunda obubina simanyi atandika okutunda obugundi otulo simanyi obubuuzi. No, muleke akole ebintu bye. Neffe tukyabanja Nsamba Henry kyekikulu mu bino byonna. Birungo, you pretended to be ekizibu kubeera nti noki Birungo walaga nti noki oli ku side eri ya noob oba you are friends with them. Okitegeera kati abantu insinuated nti your political affiliations are for the opposition. All of a sudden bakulaba okyuse ate oba na misango gyabute oli misango gyabutemu. So abantu ne bakoowa kyekyo abantu kati twakowa enkwe twakowa obulyake ekyekizibu. Newo oba celebrity otyango ina so many numbers tewali muntu gwe bagenda kuziika na numbers, tewali muntu gwe bagenda kuziika na sente.
ate ezo 10 million wabadde ero ino zissaayo because of the fact nti omugundi ze yateekamu promoter nga tezivuddeeyo. Ndowooza nga abantu tebagenze, saabitegedde bulungi. Naye tonyiiga, ebyo bibaawo, you will learn from this. Lwakuba ebyasamba Henry tebinna. Abantu ne bavuma, ebyokuvuma bafaani bo oba ba ex-faani bo, biveeko ebyo tebigenda kuyamba n'akatono. Because of the fact nti omuntu akukyawa leero enkya n'akwagala. So you're further burying yourself a pit. Nabye okulaga nti tekikulumye, of course kikulumye, otherwise tewandi kya addresses. Yes, kikutuddemu ky'oba olaba nga oki addressinze. Naye nabye tebigasa. At the end of the day, gwe wajja a different person, now you have evolved into this kind of person abantu gwe batategeera. So it is you gwe kennyini gw'olina okuddayo ku drawing board ogambe ki ekigaanye gwe kennyini. Naye ng'ebyansamba Henry bibirina okubeera sorted. The murderer has to be held accountable. Era ebyo bijja kukomawo every single time, bijja kuba bikomawo. Siwagira Mighty Family kye yakoze ku gwe tituboy naye nayo ina naawe oba obuvumo obujjewo otandika okuvuma abantu ba Nuupu nti nno bafala. Nebuuza nomumanyi munnaye. Naye nze I would advise you don't do that. Kubanga abantu ba Nuupu first of all be bafaani bo abasinga, because of the fact walaganga nti oli ku side yaki ya Bobby. Yakutimba nokutimba. Kakati that is a big deal. Ati sa kuveri no yita bagundi bafaani bo nti bafala. Bafaani baabo be holdinze yo career be batedde be bakuwadde omugaati. Okitegeera. Osobola okubagamba politely nti bannange temunteeka mu bya politics, I will make money each side. Ne bakitegeera naye nga tobayise bafala. Kati bajja kukomerera bakulemese n'omugaati.